Ono ye Wolokoso mu weekend tax. Kushenda musamba kasisa za tufemu for radio simi empologoma enonja yedembe tukubuza ko gwajaji tumbudde. Ake kubuziza konyo enoka management ekawempaawo nembuza konyo ku Senfuma Innocent okuva ku Bukeddawo nembuza konyo ku mwana muzamanyidwa nga Brian nembuza ku Lawrence ali ku Munnyuwali ogitegedde Soko good talent kubuziza konyo Chief Ahmed Kawaida kutumidde konyo ali mutaki agamba atya abadaga banti ready evuka naye boss wanga ngabye nti abantu banji nyo bantu banji nyo online tukigumire ekibanayi so naye bubango kiganyo kuterera tewera biro gwasobola okuwera program ngodamu n'ogifuna ku YouTube channel za Fake Radio Simba TV Bokati TV ne Kakalam Times. Okay, so leo kubuza konyo omwana mleza banyidwa nga Shon Lemon Starboy ekireka we alikwate ngo tumude mpologome nujende kali muna omugeza agamba kwalinyo netuberawo mpoza ate aba promoter aba agamba atya motoman agamba atya kisache waleri Paulo mpoze bukunja Alex Kitonza waleri ku DT Solar and CCTV cameras enansana tawanyi mpoza ate ne Danis ku Mike bagamba nti kwebali nnyo. Okay. Kulwa mukaga oluwedde twagenda okuva waneno nga enkera yonna ku olwo nyiri bali lugenda kwera lunaku lwa Easter bana lubali ite lwa Pasika era nga wali lulina okubatera lukuzibwa ensi yonna ne bwakubadde nga olw'omulundi guno omagero aliko lwanjawulo ko lw'embeera aliko lwanjawulo muko olw'embeera eyaliwo eya COVID-19 nga tebakkiriza abantu kubate nga batambula n'okubate nga oboli abasisinkana mu bintu ebyenjawulo kino tekyakosa abantu bokka abadigize kyakosezaamu wamagwe n'abayimbi okutwaliza ewamu mu ngeri y'okubate nga batandika okwebuuza ati luno luweddeko bwe luti kubanga bali bakimanyira era kafuka kalombolombo ku lunaku olwo nga wamagwe balumalirako mu biduula ebyenjawulo mu mbeera eno bayimbi baali batono nnyo abafuna omukisa okubate nga bafulumako ku lunaku lwa Easter olwo okubate nga bagenda okubate nga basanyusaako ku bantu era nga mu bantu bano mwe mwalire Dr. Joseph Chameleone eyafuna kulukusa olwokubate nga agenda okuyimbirako ku Ssaabasajja Kabaka ng'ayita ku TV butereevu mu mbeera eno Chameleone olw'okubatenga ayitanga mu bitundu ebyenjawulo nga laba abantu begalide mu nnyumba sako n'okubatenga talina gwalengera asalitite sokwate atambula yadde n'okubatenga alabako ku muntu atambula mu mbeera ey'enjawulo yalowooza nti abantu bonna bali mu nnyumba era teri muntu ayinza kubatenga amutawanya wabula agenda okutuuka mu kifo ekiri mu TVN ekimanyiddwa nga Masengere nga mu parking amwaniriza yow'ekitongole ekimanyiddwa nga kya URA ekisolooza omusolo era ng'ekyali kimuleese bwe yali atudde oba bwe yali aparkinze kwe kubatenga bamusoloza omusolo gw'emmotoka ye manyiddwa nga V8 egwali kubalirwamu obukadde nga 120 awo mu mbeera eno Chameleone yatandika okwebuuza n'agamba kati gwani ate atambula ng'ensi yena esirifu nnyo kati gonoonya ssente mmwe baani abatawumulako kale nonno munnange luvuvumo lw'owulira luno luli wano. You don't rest you are at a mumula ko bantu mwe public holiday just katonda yazukidde listen to me, you're also exposing your stupidity tosa kujja public holiday utalika kuleta abantu bo nonsense bro abantu akowa we are fed up, we are tired this azukidde lero zo kuyimbira kabaka. Okay Camille, I'm listening. Don't take a moment. You are a mumula kodi for the papers. Can you wait for me to do my king's job? Yes, finish your work. Thank you. Ngawa kugambye nti ku lunaku olwo Yesu yali azuukidde kituufu ddala yali azuukidde lwa nsonga yasobola okubeera mpozi ng'aziikula oba n'akuba ttooki mu mitima gy'abantu n'amanya omuntu kikyali mu mutima na kikyalowooleza munne mu katambi akatambula mpozi mwalimu eddoboozi lya omutegesi Balamu mpozi ng'ayongera okwemfasayizinga ng'alina gwafalaasire nnyo nti mumukwate Chameleone mumukwate n'akatambi mukatambuza ku mikutu gyonna era ekintu kino kyewuunyisa nnyo abantu naddala munywanyi we Chameleone n'agamba yeye Bayuda tuyita nabo oba kakati nno Balamu ye akunnyonnyola waneeno ni asasula omusolo oba yafuna obuzibu ne URA kusande nange kyanyi talina kuyomba n'abanoonya musolo naye nali manyi nti ku Mande munaakya ajja kuvuga emmotoka agitwale ku URA naye nawulira nti emmotoka yali agitute wa mukwano gwe oba yasula wa mukwano gwe so kati ebyo byonna tebyandibaddewo kunayogera na Chameleone naye nga bwe nabagambye nti ebiriwo byonna bigenda kuggwa era ngenda kumuyambako kwanaaba ntuukiridde okulaba ntumaliriza ebizibu tulina kubeera ababuvunaanyizibwa okulakulanya Uganda.
Okay. Oluvanyuma lwakatambi kano nga kamaze okubatenga katambula bangi batandika okubatenga bebuuza sapana okubatenga bagamba kiki ekiviriddeko munywanyi ono Balamu okutandika okusaasanya akatambi nga kano sapana okwogera ebigambo nga bino nga munywanyi Sula bakugambye nti yagendanga apaliasira nga agamba mumukwate kuno tekwalimu okubatenga balimu abamu Bayuda oba nedda. Zamugana wa Chameleone nalabye posti y'ekirungi yakoze nagamba yawulidde eddoboozi lyange mu katambi kituufu ddoboozi eryo lyange siryegaana olunaku olwa Monday yali Monday yes aba URA baweereza media houses invitation kitera tulina operation mu Tukubo otuva tulina operation Munyonyo tulina operation wano na wano baba bakola operation si operation esooka okubeerako abamawulire so mbeera ndi nawe ndi funa essimu nga bangamba nti mukwano gwo bakoze ki bamukutte ne ngamba nedda nina abaana babeera ku ground kambuuza bagamba omwana amukwira essimu omubuuza bakaground era okiwulira bulungi nti Chameleone bamukutte nti ate bamukutte nti kizibu ki kyemusanzeewo otya abagaga b'omu kibuga babali batulemesa okukola ki kwata amawulire gaffe nga bagezaako okutulemesa okukola emirimu gyaffe naye ngamba tewali ali waggulu w'amateeka oliwo aba alina abasirikale 2 oba 5 tebasinga kitongole kya musolo kya URA so lwaki tebabakwata baba obstructing justice omuntu yenna ategeera oyina gamba gwani alemesa ekitongole ky'omusolo sigamba nti bakutte ebikwano gwa Chameleone kyoba kikwata Chameleone nti radio ereme kukavalinga amawulire naye bamala okumukwata nja kumunoonya waali muyambe oyo omufanfe mu bayimbi ba Uganda ye muyimbi wange asinga ontegeka kyeŋŋamba kale okusinziira ku Balamu agamba ono ye muyimbi amusingira mu Uganda ate nfanfeewe nnyo ddele lwaki yandibadde afuuka Yuda obuyimba obwo omusunsuzo era omutesitesi y'omukulu Kakalamde ansaba omulembe guno nfanfe wange mu bayimbi baabona aba Uganda y'omuyimbi wange asinga ate oluyimba lwange olusinga baluyita Bayuda ate kati oluyimba yaluyimba olw'Abayuda ate kati yeetooloddwa baki Abayuda bangi bagala okumuwawukanya kwani kunze ako nga wakoze nga kawanvu nnyo abantu Balamu basize okubatenga asimbako essira mu ngeri y'okubatenga bamutabula ne Chameleone we gwagamba nti gwasuusuta okufaako obuvi bwatyo agamba nti ye mukulu amanyiddwa nga Brian White era yensega lwaki ne mu katambi Sula kabadde akutegeezezzaako yabadde asaba abasirikale ne Brian White bamukwate kubanga ye muntu omuzibu ennyo asize okubatenga ali mu kubeera nga apikapika Chameleone kale dda lwakatambi kano akadde katambula mu ddoboozi lya Balamu eryo lyateeganye Brian White yadde yali yeekwese bwate yavuddeyo sikati naye kabeeko nekyayogera Radio Simba kuwolokoso awo ne mukulu Kakalamu tutazeza nnyo okuwuliriza sheeno tujyoyo muwagire bulungi ne Radio Simba tugiwulirize kubanga eriko ebintu ebituzimba ba programu etuzimba era bwe tugambanga bannayuganda Balamu bagamba bugambi simanya ab'ebyuba simanya bagenda kukola tumanyi oba byali bituufu yalalira ng'alinga oluyira ayinga ng'akutte omuliro pulezidenti abantu tebagenda kunyawa bikibi tukoze emirimu bingi naye naawe nga bw'oyagala ssente everyone buli omu ayagala obulamu bwe bubeere bwe lwaki always you want to be at the top kamwagala abantu abalala babeere wansi omulowooza eggwanga lyaffe ligenda kubeera muli akusabiriza nga buli kiseera oyagala abantu babeere ku geeti yo gwayagala okumanya omuntu Brian White yalidde ki ewuwe gwayagala okumanya bizibu ki ebyagudde wa Brian White wayayo lwaki onoonya gwe weefuula mukwano gwaffe olaba Katonda bw'atalya nguzi bwe wasigadde mu kamera ng'olagira batukwate kiki kye wabadde otegedde era okolanga ani okusinziira mpozi ku Balamu ensonga za Brian White ye Balamu agamba lwaki nandibadde nkikola ne kale nze Brian White si mukwano gwange si kyali wange kubanga nze ndi Munnayuganda ate ye Brian White musajja nzaaba ya Itale munnansi wa Itale ate investor nandibadde mulanga ki just twalabaganako mulundi gumu bwe nali ngenza okumununula Captain Mike mukulanga ayagala okubeera mpozi nga amusiba lwe yamusiba era yeso bwe twalabagana just ng'abali mu kibiina ekimu ne ngenda mununule Sola gama tikwano gwange kubanga nawe simanyiyo bulaba bulabi ndaba mugaga wa mu kibuga manyi mu Itali mu Uganda bali bayitale kati babebe bitali temubiteeka mu byangamba nawulira na NRM na mulayo seriyo nga wagira NRM ayamba abantu wansi so bamukwata kemabega ogamu na Uganda alumirwa abantu abagali kibiina kya NRM ngende kieka ngendayo nemutabaganya ne Captain Mike Mukula yali amubanja sendeze motoka ye Uganda Captain Mukula ne mugamba ku chairman wa NRM oli vice chairman Mulamba
omusajja ono muwagizi waffe ayagala bana Uganda musiga nsimbi mubayita ba investor nti investor ayagala kuyamba ggwanga so tukole ki tetukola mpisa mbi kyekibatabula mukola kugungama nti yamubanja yamuwa benzi etagisasulanga so yes kati nkula nagenda n'aloopa ku CID ne bamukwata ne motoka ne bagikwata so natukawo ne batabaganya yalina weekend ne mpita mwami mukula yali angambye ali njeru agenda wesoroti ne musaba nti taata oli vice chairman kiriza okomewo twogere ne mwami ono tutegeraganye tutuukawo nakkiriza nti nze emotoka yange nze nkusonyukire natumise emotoka ye ne bagireeta ne bagimuwa olwo nasembayo okumulaba oba okwogera naye Brian White kugamba onyumirwa ntalo nga zizzeewo gwe neweefuulanga akubiridde n'otereeza so what you wanted kwe kugenda nti akati gundi tumuyambye tumugidde yes birungi nnyo but I'm not siding nti my brother Chameleon ekintu kye yakoze owulya bulungi ate kyabadde kirungi era apologize on behalf of Chameleon kubanga nze Brian White sirwana ntalo nze olaba batwala amamotoka gange n'ensirika naye ate ekintu kye wakoze ng'ate onjagaliza era komera obintu byotanditegedde naye nze kyasanze n'okunzigyako enviiri ng'olwedde abakamera baatuuseeyo dda bali eri mu mmwanyi ngamba waize kasita wano tetuzze kubba tewaliiwo kibavu come to okulaba mukwano gwange biggwerawo that's all naye nze saagala muntu misleading abantu balamu if you have issues with Brian come and confront me kino nkikugamba nkumanya olina ne byoli mu kudiginga ng'onoonyerezaako don't dig about me tolina kyommanyiiko mukulu Balamu omusajja ono agamba nti yali straight ono Balamu yenoonyeza bibye kubanga ekisooka n'ekintu akiyingidde bukulu ekyenyalemu si kyekiri awo nti ate waawo simanya bano waliwo ono omuvubuka ono Eddie Kirabira waawo abo abavubuka kwe babadde babemberako simanya bakuwa information there is no information nze ndi musajja ali straight nze bwe mba nakuwa ekkubo okole byokola n'entuula byange ne bwona watwala tanka z'ebigambo ne bwona akola ki president knows these people but I'm begging you leave me alone I don't know you secondly NRM okyuse bukulu I'm very bitter with you naye ndaba onyingiridde amaka gange ogayingirira buli kimu onoonyerezaako zesatandikira wo nti Balamu jangu tukole tesiina mulimu naawe saagala ontwalire mu bana abantu bootwalira wansi nti ogenda kunjajjatako nejjajjatako oba olina ssente zo ziyamba ggwe oyogera ebintu ebitaliiko ku record mugende mumukwate n'abasirikale obstructinga okola ngaani gwe bagambye osinga URA esobola okukwata buli omu singa oba otaddewo ebintu ebitategeerekeka leka kwefuula nnyo nti oyamba pulezidenti saagala kuntwana ze tontwala speed sebo nze ndi musajja ategeera yetegeerera ate ategeera mu buli kimu kyenkola tontwala speed ate era njagala buli omu awe munne boundary nze saagala tudde mu bino tudde mu biri nze neesonyiwa sikubanja tomanja njagala ondeke Balamu naye bwamugambira ono nange sikubanja munywani simubanja tamanja abeere mu layini ye kubamba era mpulira awo nti omusajja abeere eyo atambulirako batonoonye eyo batugoba mu state house nze sikolangako mu state house kati ate yagamba investor kati ate mu state house lwakyagamba bamugobayo atega investor akola investment ze nze ne mu lwa musolo ate ngondera nnyo gavumenti eri mu buyinza okusinziira ku Balamu agamba singa afuna akakisanga Brian White mu state house guno omulimu gwayagala ogwa mpozi ate ogwa gabunga nze ndi muntu wa wansi siri RDC kala tolaba njagala mukulu kale ne wampo wa gabunga bwegabunga kale wampo omulungu sikufunangako kati abayimbi abamu boyogera ku bamaanyi bakama bange omanyi nti fulfiga mukama wange okimanyi nti Catherine Kusasa mukama wange nange bwe mba nina ebizibu byange olumu mbakubira ne mbabulirako bakama bange ne batukirira kwayo ba advisor omukulu simutuukirira mba n'emyaka 3 nga simulabi yes abavubuka mwe abalina sente mubeere bakulabirako eri abatayina gana amalala ag'okutambula n'emmundu n'okutambula n'akamotoka nekakugulira ekkubo n'ogoba abantu ku makubo mukubanga oyitawo you are nothing naye gwe ofunye omukisa bakwade LD bubiri olowooza nti oli wa kitalo nnyo you are not Brian naye kanye what was wrong with me okumediatinga Chameleon n'abantu abo sirabawo nsobi era kye twabadde tukola kye babadde baagala singa gwe bakugambye nti yagaddewo geeti n'agamba bakolewe bati tukyandibaddewo so
mukama wange fakiti nkuwadde ekitiibwa kinene nnyo balamu ze tuli mukama wange neerekereza oba sirina ssente oba nina zisakkubira ku ssimu naye tonkubiranko ku ssimu ng'ofunye zizo nze have never looked for you simanyi na dipo zo gye ziri nziwulira buwulizi naye gwe gwanoonya buli muntu gwateeka basipayi mu maka g'abantu What do you want with people? Onjagazaki. Buli step yonna gy'oliko ngimanyi balamu. But I'm telling you, if you don't leave me. Omukulu Kirumira mu kuyomba ayinawo digiri. Oyinza okulowooza nti waliwo eyangoba ku State House. Munkoze buli kabadi konna okulaba nti munsuula n'ebiganyi. Bwe yakumala kulaba kunzita abaana bange onaabalabirira. Buli kimu okikola naye Katonda teyakuwa ssente ate kulinnyirira batalina. Katonda teyatatuwa ssente kumalako bantu batali bulungi ddembe. Bwe baba nti gw'owulira muli nti omutima gwo gwakubeerawo kuyiganya muntu kuyiganya bantu jangu onjigganya. But let me remind you one thing. Sigo wandeeta sikumanyi even our tribe sikumanyi buli mamba lekedde buli kimu kimwagala kubanga mwandaba nga nganze straight buli kimu nkibalekedde mwegazanya bulungi nga mwagala ate kiki okusirika nako kubaluma nedda balamu butasooka kwebuuzaako naye nga ffe abasooka okuwulira kubbula nga tutegeeza nti ye mu kuvumya amanyi n'okuyimiriza baasi singa duno teyamutambadde bakisa waliwo kumwe yaliyo ng'afuna ssente akali kajjooko ebinyo ne gakometinga buli omu agenda kubeeraawo n'atannaba kuyiga kunaaba kubeeraawo temundirako kisujja bagamba mwe oba bwe ndiba nesimbyewo temunondanga tisaagala kummanyira nsi stupid saagala nti tubeerawo mu kiseera nze sitya muntu yenna saakummanyira nze mumulozera ebigambo lwakuba tubasaasira busaasisi abamu batupangisanga n'okuvuma ffe bakuvuma ne baasi ne ziyimirira nsi naye lwakuba munne mutusanze tukuze tukaddiye ano ayaweranga apangisa anyanyina wanyongonyongonyongonyo munyolo temuddamu kummanyira mmwe ono ye Wolokoso mu weekend tax